Manila, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City. Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dinedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa imazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. All of the things they talk, I know they hear. Say what did I do if you know they fear. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko aina katungulu aina nakambi basenga babayitote Bikini mama demo. obuya Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. naye kiryoke Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira yempa gia n'ensinziira bwenti putulu Okweta putu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Mukuddukako olinamu ne gia. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life.
and training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi mbu bakasitoma mubafuna mbu ate bayitirivu naye enninnya gye mulinnya ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnya ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze bwe mba neetuukidde it's cheaper and more convenient nti nfuna kyenjagala ekinsatisfying bwezo zonna nojja nazo n'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Full body workouts ku Monday gye tubaamu. Keep locked up, come for aerobic classes guys. The class is massive guys. Fitness mode on. Kigenda kuba kirala. Monday to Friday nga biri. Don't miss out. We have the best coaches. Fitness mode on. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Big a biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. Yesonga tusanga omukazi nga mubi. Ng'omusajja amufiirako. Ng'omusajja amulabira ali mu motoka eringa omuzigo. Nga bwe bajja okusaba tugendayo saba sponsorship omwami nagamba Madamu Kaje. Madamu nakkirira nno. Kyo ano notubuuza mwe nobeda tulinze ono madamu. Notunula ku madamu enjoka ne zikuluma. Ano madamu najja nayogera ekigambo kimunja bitunulamu. Ate nno bw'aba ataddeko galubindi. Nekyeyongera okukalubamu. N'ogamba batakirabye bulungi. Naye ng'akirabye naye olw'okuba munnange ekkubo baamukolera ggazi nga bwatwe bwakoze eki bwasiimye. Ntegeeza abantu abatulaba wano bambi nti mwebale kutulaba nebalizaako biiti yampa omulimu. Bannange njagala okwebaza management ya Bait FM okubeera nga ate Nalongo y'omu kwaba abalondeddwayo okubeera nga ate bakola nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala eyo mileage nnene eri Nalongo nange ng'omu namusanyukidde kusaagala gamba balala era ne mukatiriza ebigambo byange kyemmanyi yabiwulira bulungi era nkakasa ajja bakolera bulungi. Nalongo alina okuba nga aweereza eggwanga kubanga ebintu bingi nnyo nga bw'agambye mulondeko ekyo ekirungi ebibi bireke gwe byotamwagalako bireke. Subira buli omu ali bulungi kamera nkira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi. Bannabadde ogamba ki wamma? Real time with Mimi Shamim Mayanja ly'erinnya lyange. Njagala okubeebaza okubeerako. Mwebala okubeera nga mutulaba buli we tuteekayo show eno. Njagala okugamba Abannayuganda mwenna gye muli sheno tegenda kukoma ku airinga. Unless otherwise. Unless otherwise eno show terina feelings zonna show ya bufumbo. Eyamba maka mwana wa bulenzi mwana wa buwala. Era shezo bwezityo eno show bweti y'obufumbo ku real time yeriko.
abasigadde ndeeta abantu ne boogera ku bulamu bwabwe obwa bulijjo business na biki. Nuuru abeerawo wano ng'ayogera ku business. N'abantu abalala bajja ne boogera ku bintu ebibaddewo. So saagala muntu yenna dde alowooze. Olunaku lugenda keera ku makya. Kuba sheena abantu beeyongeredde ddala okugyagala. Ddala okugyagala. Ejjo nafunye essimu nga ziva Bungereza. Ng'abasajja amaka galiyo gabeegezaamu n'abakyala. Okitegedde? Ne bagamba mweyongere kulaba show kuba olumu bankubira ndi busy. Ne bagamba mweyongere kulaba show. Eno show eri egenda kubeerawo biidhinillah tusaba Katonda atukwatireko. Teri kintu kyangu nga kitandika. But so far so good. Ba sponsors tuyinawo Nile Agro Industries Limited kubamu kubateekamu ssente. Genda yogula ebintu byewakanga butto, sabbuuni, ngano, obeere ng'obikozesa bikolebwa wano mu Uganda. Buy Uganda, build Uganda. Bubu. So tulina ne China Mart. China Mart eriko Oasis Mall. Bagulawo. Bayina ebintu ebirungi, biri authentic. Buli kyoyagala nga kyakuteeka waka kozesa mu restaurant. Kuteeka mu dduuka lyo ng'okola interior byonna gye biri ku China Mart awo ku Oasis Mall. So ate nga yo Hijab Nation ya mugwa 8 ennaku z'omwezi 28 29 3. Tulinako Halal Expo egenda kubaayo ennaku 3. Abakyala muleete business tubeere nga tetuzikuba abantu mu maaso. Njagala okwebaza abaguze emidaala abaregisterings abaana bammwe. Tulinako na awards hendage. Kale sina kindi gwe wandifunyeyo award nesiraba weekujja. Byonna award wandigifunye ne Zubeda sigwe wandikoze ekintu ekyo ku bizibu. Mouse. Kale so abakyala abasiraamu balina awards. Sanyu akoledde kyokujjako okwevuga. Sanyu ajja kujjayo none buli kintu. So abakyala abasiraamu awards we ziri batandise dde okunominatinga. Nominations zikoma 29 ogw'omusanvu kusaawa 6 ogw'ekyo nominating omuntu then voting etandika August. Nominations zikoma 29th June ate voting netandika July. So thank you so much. Genda ku website yaffe ya hijabnation.org ate obeere nga onominating omuntu wo abeere nga ate ayita mu kalulu. Ndine Nalongo Kitone nga bulijjo muko omusajja international. Olunaku olwaleero wasuubiza abantu. Waliwo eyakubye essimu ng'abuuza madde njagala kweyongera kumanya ku Nalongo kye yayogedde ekyokusuza omwana wakati. Okay, nakyo abantu bangi bampereza message. Ngenda tandika nakyo. Esooka okikiralifying. Naye leero sizze kunenya abantu baŋŋambye Nalongo kale tuyambe ku luno otubuulireko byolaba nti bye twandikoze. Naye tubeera buli kadde mu kweraliikirira kino kiri saagala mweraliikirire. Omuntu buli lwakugamba ku nsobi yo n'ogitegeera kikuyamba okugitereeza. Nti nze njagala abantu abanfollowinga leero ngenda bbe nnyonnyolako akatonotono mu ntegeere buki bulungi. Njagala ontwaleko ekirungi nze siri malayika. Ekya tata wange yafa nzadde bw'omu. Naŋŋamba aweetaagisa okulwana yimuka weerwaneko kuba sina wakkubira ssimu. Aweetaagisa okukola ebyeddembe n'embikola. Aweetaagisa okuyimuka n'eŋŋamba nti ekimala kimala nawo n'enkikola ki. Kale nga ggwe ndaba angoberera ntwalaako ekyo ekikuyamba. Ebibya bireke. Ebirala byolaba nga tebikuyamba obikole ki obireke. Amanya gange yenze Nalongo Kitone Nampijja nga ndi maama w'abaana bawala bokka bakyali 8 abalamu. Inshallah nga Mukama akkiriza ayinza okunnyongerayo abalala kuba omwami ayagala abaana 12. Nentetenkanyizaawo. Saba mpeyo peya z'abalongo 2 nga bonna balenzi. Amiina. Saalongo ajja kuba tana kyakola ki? Kyakubanja. Ekirala ndi mukyala mulungi. So yakugamba 12 bw'obaza atazaalayo walala. Okuzaala walala tetwakiteesaako nze naye. Naye yatanaba kwagala yalina okukkiriza nti abaana bange bajja kuba balungi mu nsi yadde nga situkiinaako galanti. Amiina. Kati naye ate nze simugaana. Bw'aba awulira nga kimusanyusa kuba nze Saalongo mukwano gwange okutuuka ku level. Awo ekyo kijja twebase. Ekyobwami. Wano muba ba mukwano. Naye mukwano gwange nnyo kuba ye taata ye maama ye baaba byonna yeye kuba nze banzaala nzekka mu nsi ndimu omwo.
era towuliranga nti no bwowuliranga bagamba Nalongo bamukutte endaga muntu ekubeere kumpi tofunangamu ekirowoozo nti muganda we wegundi ajja kukola ki ataliiyo era we uyanguwatambula nayo neya anko neyono kwe baagala basatu kati Salongo anaagenda okukubira manya kuyita mukyala we nakyo saakitegedde anti jjukira Wangabi ekintu ekyo sine Wangabi mba mukyala waabwe ajja nambuuza mukyala wange nowulira otya muli nga yakuwa sente zange n'ozirya ndoza pulogulamu ekome kuba kakati bannange okulangira nga kungi mu pulogulamu kiri fani kati nze gwe yazadde ozireta mwamba amafuta gogateeka mu motoka kati kyankagwose muyabbaawo kuba kati temugenda kunjoga muti bannange tikijja kukola anyway eyo nga nvuddeyo omwami wakutumira buli kanaku akwagala nnyo era jjo yaŋambye ebigambo bino nabaddeko ku poliisi ekatwe omu ku bayoutuber yampaabira bampaabira gegamanyi munaye si mumwa mbugwe olina bewawaabira kakati nange bwe bampaabira saidi zonna ziba neokuteeseganya naye bwe yadde jogera naye naŋŋamba nti mukyala wange muŋŋambire nti omuntu yenna akola ebyomugaso bamuyuuya bangi naye akola ebitaliimu nsa abaana abagoberezi bangi lwa nsonga tebiina gye biggweera balabirawo nga live evuddeko nga buli omu agamba kozi tuba tukola ki nti tewali ne muganda nja kikugamba ekirungi akulaba nakyo ajja kiraba n'akugumya nnyo n'agamba mu nsi tewali alikwatako nga si Katonda seba obubaka bw'ombuyisizaawo naye anza nnyo mulamu kakati nze ayogera nammwe abanfolowinga mikwano gyange ndi mukyala mulundi atalina nkwe ate sirya bigambo byange kati oba oviira ddala bulungi munnaye banzaalira wano mama wange muganda taata wange mukyala musajja mulundi taata we yeyajja kuno yeyajja eno si yeyajja bajjajja mbadde manyi yava eri najja eno nasaba omwana w'abandi bajjajja baffe nga abookuna kubanga nyina wano bajjajja bange abawera abataano abaziikibwa edda nga nange simanyi kati taata wange n'alaba kimaama mama wange yali mumpi nga alina ebbina yiikezi Katonda wange n'agamba ate kakati bwe situla kuyiika kuno ndituula kuki n'azimbako amaka n'amunnyonnyola obugambo bwali obuyitirivu okuzaala kale ne kubasumbuwa nnyo ne bamala ne banfuna kogwe nti kozaala byonna mama oba ataazaala kyendiko era ndi mukwaza kika ekirala mikwano gyaffe ababeera batufolowinga bambi bw'oba olina ky'oŋŋamba temukuba nnyo ssimu mpeereza WhatsApp nze mu budde bwange obw'eddembe nja kuziddamu zonna nga nze nkuddamu okusinga olwonaakuba nga ndi mu kantu maneja wange akukwate oba omuntu yenna akukole ki ate nga bambi ebizibu byoba oyagala bigamba ani oyagala bigamba nze mbategeeza nti mu Jabu Nation ngenda kubeera mu Sharia era bali eyo bagitunga n'akakaaya naye nagezako bagamba nti tebatunga empanvu saagala entawaanya nga mbabuulira ekigambo kubaka olwo njagala baka abasajja mujje tunyumyemu tulabe amaka gagaaniddewa nakulo tubawa awaadi Nalongo ayina essaawa nga nnamba ng'ayogera nammwe tewaliwo era abasajja baleete bakazi baabwe naku olwasatu lusemberayo ddala famire mujje saagala mulowooze nti nno obufumbo bw'abanafu buli munafu tajja kuba na musajja ate nammwe abakyala bambi waliwo omukyala ng'akugamba nti nze neekolera nze buli kintu nsobola okyetuusaako kale omusajja talina nnyo kunkola nnyo bw'ati ntwala omukisa obategeeza mikwano mujje tunyumyemu otegeere kyobadde tokola ki kyobadde tomanyi kuba okuyiga tekukola ki tekuggwaawo ate n'omusajja omulungi ogenda kumalako eggwanga lino wabula gw'onaagumiikiriza n'okutetenkanya omufuula omulungi ye ogenda kumufuna bw'onaaba oyagala bw'onaaba toyagala ojja kutambula ng'olaba omusana gutamanyi bwe gukoma naawe tuyinza obutamanya woonajja kukola ki woonajja kukoma nga bulijjo baka abasajja mbabuuzaako ak'ensusso naddala abaweera ddala abaami ekitiibwa nti mukuwa omusajja ekitiibwa gy'emirembe mu maka gwe kati gwe gaana okumutya munnange naye ajja kugyayo obusajja bwabo ayagala obukukola ki obukkuba mu maaso olwaleero njagala ntandikire ku nsonga y'omwana okusula wakati munnaye nze engeri gye baba abantu bakulu bamanyi bakimanyi tebakitegeera ku masimu ge nnafunye naye baba baagala ate okirambulula ennyo kate jjukira ne hoomu gye tuzimba tennaggwa balina okujja babisome tebajje kubanga buli kintu tukibava ABCD kiba kitwala obudde buki kati bajje ate ng'ebizibu tukyalina bingi kakati omwana bw'asula wakati omwana aba Wangabi nze neddira nti singa tuba n'abantu tugamba batusabire edduwa embi nga oli awo nga naye wali wasabira anke edduwa embi nga kano akaana kakawala keebasaawo oba akalenzi
edduwa ezo mu kiro nga twebase munnaye zigoberera nnyo omusaayi gwazo oba nkinyonyole ntya nti bweba sala bagiweereza nzembi straight ejja wange kubanga mwe abantu abakulu mumanyi okusaba ne muwaayo obudde bungi mu kwegaadinga abamu ewa Katonda buli omu munzikiriziganya ajja kkiririzaamu naye abasinga mulwawo okulowooza ku baana nti ekintu kisobola okukulema kyova owulira nti neiba yanzitira omwana kuba bwe yasindika eddogo teryakukwata naye omwana lyamukola ki lyamuyoola kubanga omuntu waba atugambe nga alina ekibi kyagamba agamba nampijja oyo njagala kino kimukole ki kati nampijja oyo bwe kitamusobola kitwala omwana era mbategeeza nti okusuza omwana wakati kibi nnyo mbasaagala bateesa kubanga naye omuntu walemya nnyo ku kintu okimukola ki okimugamba ti omuntu yenna anaaba alina kyakkola nga kibi bwe kinaasanga omwana wo wakati awo kijja mumutwala kubanga mwena kijja kuba kibasanze nga weemuli abamuvunaanyizibwako ng'ate mmwe muliko obulabe kitegeeza mwe munaaba muna kye mwakola kyonna oba mukusaba ennyo oba mukusiiba omwana tannaba kusiibayo njala yonna agenda kwanguwa obbeeyimirira ye bamukole ki era atannaba kukirozaako omwana mujje wakaki ekirala omwana oyo asiga enjawukana wakati w'abaagalana asiga enjawukana wakati wo ne bbaawo okulaba nga musepaleetinga ng'omwana wammwe yakikola ki yakikola kale tewaliwo omukisa gukirimu nti bw'omuteeka wakati bw'oti olaba tewali bafumbo bwe bagamba nti mba mwebaka muteekewo ecupa y'amazzi balina kubanga ono bwe yeebaka asobola okunyumyamu n'ono era bino by'owulira omuntu n'ankuba omugongo buuka dde eno gy'atunudde bw'olaba akyuka eno dde eno naye bw'onaaba omwana tojja mubuuka kuba mukazi mu kutaasa amaka buli kintu akikola tuddangamu ebintu beeta bwate anganyiza atunudde eri dedda banga amukyusa bw'olaba akaluba buuka dde eno gy'atunudde ajja kowa okukyuka aterere wamu ngeddi alikola ki olugira kyava kufuamu nti obadde ogamba ki nti gobadde ogamba ki kiki ekyo nga museka lwaki weekyusakyusa naalonga abasajja beeyongeredde ddala okukwagala n'abakazi nno bakwagala munnaye abakazi bambi bonna sigamba nti no tebaakuzibwa bakwagalira ddala abakazi basinga okwagala obufumbo bubeerewo naye bano abatono abalemeddwa ate era mulimu abatakivumirira n'agamba musajja oyo yannema naye bwe naafuna omulala gy'atereeza mu kino naye waliwo abagezi nga tubageraageranya ku kompyuta nga ye wa mutawaana nnyo nga bwakola ki nga bw'alowooza kati abo be basinga okuwabya bano ate abandi badde bafumbirwa so abadde yeebuuza eky'omwana era tokikola kibi eyo ansa naalongo nayo agizzeemu ebisinga waawo mugenda bisanga mu hijab nation enaku z'omwezi nga ameka nk'omusajja agenda kubaayo era tugenda kumuteeka ku posita ennene tumuteekeko wali nti naalongo kitone nampijjamuko omusajja omumpi ow'ebbina kikyogezaako kukola ekyo naalongo nkipiseemu kya busiru nnyo okyogerera mu maaso gange naye ate pyala waŋŋamba buli omu akiikirire munne mukyayina so naalongo luli bwe yali agenda yagamba agenda kubuulira abazadde abalina abaana abakuze ng'abaana batuusa okubeera ng'ate bagenda mu nsonga biki ebirina okukolebwa ebitakyakolebwa nga ye alowooza nti twabisuulawo lwakwefuula ba .com kubisuulawo lwakulowooza nti byadda naye nga byafekitinze omwana omuwala kaakati olwaleero abazadde abaana abalina abaana abawala ng'omwana wo atuusizza ku myaka gyonna kye bayita okuzza omukono emabega omwana bw'atuuka okuzza omukono emabega abasinga baba tebamanyi kibagwako kiba kipya naye omwana wo ne wabanga ali ku ssomero saba essomero limukole ki limuleete kubanga abasinga luli basenga baabitukoleranga naye kati ensi efitina n'obukyayi byakola ki byajja mu bantu ate awo omwana omuwala waafiirirwa obuwala bwe bwonna bufiire awo eiza okubeera obulungi oba okubeera obubi nakugamba ki alongo nkwegayidde tugende mu maaso ndabye kayiseewo nedda nakugamba nga pulogulaamu ekola ki ng'ewedde abasajja baakukyayeemu otaataganya nalongo waabwe tebakisiima bambi kaakati eyo nga nvuddeyo omanyi bw'oba okulanika kwanoko okola onyumi osanyuka kati bw'owiranga ekigambo ng'omwana alina akugambye kati omwana nza mulanga yasooka yajja nangamba maama simanyi kyembadde bambi nemugamba kiki nangamba simanyi kyembadde oba nyina kyentuddeko oba kiki nemugamba kale kyangu omwana alina bwazza omukono emabega w'okitegeeredde mukwata omuzze mu kisenge tafuluma okumala ennaku nnya bwe kasita omulaba bwati bwe paba mwalira obuliri nga bubweyekka mwebase wali
ate taddamu kufuluma kubuuka masaŋŋanzira gonna okumala ennaku kubanga waliwo kye tuyita mu Luganda okusoba amabega. Omwana omuwala bw'asoba amabega yoyo gw'osanga ng'aluzunze n'ensi eno yakazaala mu basajja 9. Naye n'ow'ekkumi bw'anajja n'amunnyonnyola ajja kulaba nga bano be babi, n'ow'ekkumi amukole ki? Amuzaalire. Omwana aba yasoba kye tuyita nti omwana asobye amabega. Omwana asoba atya amabega? Nti omwana oyo bw'azza omukono emabega n'abuuka amasaŋŋanzira, mulimu ebintu bingi ebibi ebikolebwa mu masaŋŋanzira. Kitegeeza omwana oyo awo abeera yakalaba ku bwamusooke ayinza okugenda nabyo ne bimwambala. Kati bw'okitegeera omwana mutuuze mu kisenge kyonna ekibaawo okumpi okumala ennaku mmeka? 4. Ne ku lujjuliro tumuggyako. Talya na bantu bonna yadde bawaka. Kubanga mwabo abantu bawaka mubaamu abakulu abatandise okuseka n'abalenzi. Ekyo kisobya omwana agenze mu nsonga. Kimusobya nga talina ye kyakoze kibi wabula nga bano banne be bamukoze eki? Gwe tomusobya maama kuba naye weegatte. Nedda, maama simusobya kubanga nze maama we. Era ate era mu kumutwalira emmere sinze ngimuwa. Ani agimuwa? Tugiwa abaana abato abatannayiga bintu bya atalina kyamanyi mu nsi. N'ogamba Sanyu jangu otwalire baaba emmere. Sanyu n'atwalira baaba ki? Emmere. Era omwana oyo tumukuumirayo bulungi okumala ennaku 4 ng'omunnyonnyola nti kati ofuuse mukyala. Bw'okola kino ne kino kiba kibi. Omuntu bw'akwata mu ngalo mu budde buno kubanga naye aba yeebuuza kimutawaanya omutwe. Lwaki munjawudde? Lwaki munzije mu bannange? Kuba bali baba baganda be. Kati abamu bamanyira okuliisa abaana ku lujjuliro yadde nga kati bagenzi bakijjawo tebamanyi bulungi bukikola ki? Bukirimu. Kati omwana alaba banne batudde ku lujjuliro ye ali eri yekka. Kimufiiringisa bubi naye ofisi obudde n'omunyonya lwaki ali wali yekka. Akitegeere. N'omugamba kati wano wootuuse olwo tuteekateeka Omunnayuganda anaabeera tasiima busiimi. Genda maaso n'alongo. Kaakati omuzadde yenna ndaba omwana we bw'omala okumuteekateeka bw'otyo ennaku 4 ne ziggwayo bamuggyayo mu kiki? Mu kisenge. Bw'omugyayo mu kisenge omwana oyo omufukamizaawo mu mulyango. Ogwaffe ogw'emiryango bwe guti. Kati nga guno gwe tuyingiriramu. N'omufukamizaawo bw'amala ofukamirawo n'onogayo ebikola by'eddagala bya mirundi 3. Namirembe, kifuula n'omwetango. Ebintu ebyo obiyengako n'abinywa okugema kye bayita ekyoka. Bano abalumwa ngenda mu nsonga. Ekyo ekyoka kitawaanya nnyo abagenda mu nsonga n'abazadde omanya tebaamugema mu buto. Kuba amanzi bujjo ngamba nga tekinnuma. Baakugema. Okitegedde. Era osanga omukyala bambi ng'azadde omwana naye ng'olumuteeka ku bbeere nga kisituka. Kubanga tebaakigema. Kati omwana wo bw'omufukamizaawo nga maama kubanga ffe tusaba buli mwana alina obukukkiriza kwe kwakkiririzaamu osaba Mukama. N'ogamba Mukama saba omwana wange zino ennaku 4 tezisukkanga ng'ali mu mbeera eno. Omubalidde ennaku eya 7 aleme kulukuta wiiki. Era bw'omala okisaba awo kati eddagala lino ng'amaze okunywako okwata bwoti mu kikopo nga bw'okwana bwoti ku kisenge kuba kati emmuli eno mu Kampala temuzirina. Kuba mu kyalo zaalingawo ng'odduka ku kikolo ky'emmuli omwana nga bw'omala omunywesa eri eddagala omukwatako bwoti bw'okwata ku lumuli. N'ogamba olwo olunaku lubenga lumu n'omukwatako n'okwata ku lulala n'omubalira ennaku mmeka? 3. Kati bw'omubalira ennaku 3 ogamba nti luno olwokuna avengamu ng'akola emirimu emiki? Emirala. N'ayimukawo n'agenda n'azannya. Kati omwana oyo nga yakamaliriza egyo gyonna emikolo afumbayo ku mmere. Ebaamu obutiko nga temuli munnyo. Mwabakyalina bataata mu nnyumba leka omwana oyo agabule taata we emmere. Ekitegeeza ki? Nti alibeera kati bw'agabula taata we bw'ati ne taata we amala n'amuliisa katula ne kalannama bulungi. Taata naye n'akwata n'akakola ki? N'akaliisa. Kike kabonero akalaga nti alituula mu maka g'omusajja ne bakolerera mukolerere. Ng'alya buki? Buli. Era wano omukazi bamwetereko konaga nti tali ya boyiro nza nti sigiria. Ne bamuleetera endala. Ne baleeta ya boyiro. Okitegedde? Kyokka maama wange yali mukiga. Munnange nange ndi mulundi. Naye Abaganda bano baali bakisa. Ne basheyalinga. Abaganda bano bwe baatusembeza. Buli kye baali balina baakiyigiriza abagwira abajja wano.
kale abantu abatali bakabira ya Buganda tugambe nga omuntu mukyoli kusanga omwana wano omukyoli ngaafukamira ng'asiba emmere nga yagenda ne mu ttale bulungi nnyo kubanga Abaganda tebaayina ttima buli kintu kye balaba nga kiyinza okwolona obuwanga bwabwe baakiyigiriza ng'oyo atakimanyi aleme kubeera mu bantu nga bagamba akoze kiki ekyo tebakyagalanga era gwe alina omwana omuwala bw'olabanga ng'agenze mu nsonga yamba nnyo omwana we ekyo kiyamba mwana wo kuba omwana bw'asoba amabega bino bye bibi ebivaamu asobola okuzaala abaana nga bafa nga bagamba munnange abaana be tebalwala naye oba kiki abaana bava mu bbanga ne bakola ki ne bafa osobola okuzaala oba obutazaala singa osoba amaki amabega ate abazadde dda abaasibanga abaana bowulira ne bagamba nti munnange oyo omwana we yamusiba omwana olwo olugoye lwasoose okulwaliramu tulutereka olwo lwennyini lwagambiddemu nti maama oba kiki tulutereka kati bwomala odutereka nga gwe bwolina omwami wo omugamba nti olugoye luno owandiikako nti kakati mumbejja musawo ogenda okola ki oneeyimiga kuba kati nze abaana bange bonna bakuze n'ofuna akafo akali special mu nnyumba yo nga gwe wekka amanyiwo ne bbaawo kale abalumirirwa ennyo abaki abaana ekikozesa ekyo gwe omuzadde andaba agema abaana b'okuzaalira ku lujja nti tasobola kufuna lubuto ne bwali baalina waalabankanye kuba abaana abazadde babasobako nti osobola okubeera nga gwe omwana omuteeseteese ne baka omwana wagundi yafunye buto mu siniya 4 maama bw'aba yatuuza omwana n'amugema tasobola funa lubuto naye ate kibi nnyo singa akagoye ako okawanika ne wabulawo amanya we kakola ki wekali omwana afa tazadde kuba nabaano bawagiwanika afa takoze eki era abazadde temukikola nga tolina muntu gwokoze eki tebabanga basiba abaana nga tebamanyi yes bukasi okikola kuba abantu bafa naye omuzadde ye aba akikola ku lwamuki ku lwa mwana we kuba ate n'omuntu omubi akagoye ako bwakakwatako era asobola okukolerako omwana we ekibi kyonna kyakola ki kubanga kyekintu kyogamba nti ekiba kivudde ku mwana we ekimufudde obukazi bwe okubeera omukazi ekisoose mu bulamu era bebosanga nti ne bannayinza abasajja mbakolera buli kimu ne buli musajja gwe neebaka naye atambula n'akola ki yasoba amabega yes nti osanga omukazi ng'agamba naye nkubuulire Shamimu omusajja oyo sina kye sikoze sente nzimuwadde waffe kino nakitunda kino nakikola osanyuse omuki akukyawa bukyayi kubanga wasoba bali abaali bava mu basajja baakukwatako kati abasajja abo ebisirani bye baalina byonna wabikola ki wabiyoola naye ng'oli muto gwe tolina kye wakola ki tolina kye wamanya kale abazadde mulwane nnyo ku baana bammwe nti gw'atayina taata wa mwana oyo nga yakufaako funayo muganda wajje taata w'omuto yes oba taata w'omuto bw'aba taliwo funa muganda wo nga musajja kojjaawe ajje mu nnyumba yo gwe woobeera n'omwana wo aliisa omwana waafumba agabule taata amuwe oyo abeere taata mwaka akadde amuwe kubanga era alitwala omwana we alibeera musajja tewalibaayo omukazi alimukola ki kiyinza n'okugema ebisiyaga oba oyambye omwana we okumuteekerateekera obulamu bwe obw'omuki yes kuba bagabudde musajja kitegeeza omwana talirunkana kulaba mukazi era tasobola kukikola kubanga akalandira n'ennambika aba yagikola ki aba yagitegeera gw'anaaba alina kyotategedde kyoyagala okwebuuza ekirala ojja kujja ku Hijab Nation ngenda kukeerako njagala abakyala mufune akatabo ne peeni owandiike buli kintu kyonna njagala buli kyoyagala okumbuuza jangu ng'okikoze eki ng'okiwandiise nze nja kubaddamu ate sina muntu gengamba nti ono soogera naki okujjako oyo yekka ow'ebbeeyi gwe sisobola naye omuwulize amanye nti omuntu asobola okyuka ne bwe kiba kyetaagisa kye nsobola okutuula kuba njagala ensi eno ekyuke ng'abazadde mukuza abaana bammwe ng'alaba taata we naani omwana yenna akula ng'alaba omuzadde omu abonaabona ne bw'onaamutwala mu international ne bw'onaamukolera ki abazadde muyigeeko okubaako bye musaddaaka ku lw'abaana bammwe nti nze nalina ba ex bannema mukama nampa omusajja w'engabi ng'ate asinga bali emize emibi omusajja mukambwe omusajja muzibu naye ate bw'ajja najja nagamba naye mukama yakumpa nakuwaanawaanaawo okakana ng'oli lubuto luki omusajja nalyoka nzalamu abaana ku sipiidi lubaluba
ngenda kubanga yandi ekyanze nga gandi mama anti banzaala batuzaala batono kati tukole tutya twaze ekika kati ojja kuwunzika mu nsi ojja kuwunzika nga omuntu yakunyiza mu January mu December osobola omusonyiwa era nkubiriza abakyala abanyigira ennyo abasajja mu basonyiwe kubanga bw'ogayalirira omusajja abalala bajja abasajja babaloga mmimi abasajja babaloga nalo nze njagala mbabuulira amazima ebintu mubiwakanya naye gye ebiri abantu ababijje bali abakazi abo be bakwana eyo balogo ate gwe oba tomumanyi nga yakumanya okukamala obuki obukamazi nakutambulira ku maca mu ttuntu ku mwenda kwegamba omusajja akeera bukezi kumakya nga ne bulwakulaba awuliranga ekimyansa ekyagala omumyansa omutwe atanga gumuluma abasajja atuka mu nyumba n'agamba wano wawunya bubi abaana balina we bafuse ntine ddanga buli wamu tukuli wali wayina we omwana omuto wayonoonye nga temulina mwana aga katonda ng'ennyumba ogisiimudde buli wamu nga walabika bulungi naye ng'omusajja wamuwunyira buki bubi bannanga abakyala muyimuke mugeme amaka gammwe genda gwe mu ddiini yonna gy'okkiririzaamu kisabire okisiibire nga temukowa kuba kabonero ali musiraamu kigoyo olabye nga tafukamidde kusaala kwebaza Mungu n'agamba mbadde ku bwangu Mungu kasita okitegedde kakati kino kinkolere buli musiraamu yenna akabonero akalaga nti awe eddiini ekitiibwa fukamira osaala ate ogaye Mukama gwe wekka gwe nsobola okukwasa kino kwasiza obufumbo nsaba omwami wange omuwonye eddagala ebbi omuwonye abantu ababi omuwonye abantu abannakigwanyizi buli lunaku gifuula ekkatala mu bulamu bwo naye muli bagayaavu nnyo oyagala omuntu abeere naawe obulamu bwo bwonna teri muntu yakuwasa akeera ku makya n'anyiga n'akulekawo nga talina kyabadde kyangu nnyo okuba nga tolina kyomukozi naye nga yamwegomba yakudibya kigambo mudibo simanyi abakazi mwakitegeera mutya abakazi babaweereza ebintu ebibakozesa bye bayita simanyi spiritual biki ebyo anaye bakyogera mu luzungu spirit husband ekyo kyagambye okitegedde obadde okamanyi anti nebanga wazzeeyo soma n'otongamba anti ku kisaa kye banwanako naye oluzungu nga bwomanyi olw'obukulu kukira ne luntagalako kati mba nkireeta obongo ne bungamba basi kyekyo ate naawe wammazeeko emirembe n'obeefuula akole kitinga buli kadde kati empunzi kankiresi kaakati mimi abakazi bangi tulina bwaawo abatulaba nga yeebaka ng'ekintu kimwebakako kigira mu kitaawo kigira mu baganda bo kigira mu bantu b'otamanyi ogenda okuwulira ng'ekintu kikuli bubi ekyo kisiraani n'omudibo ogusinga naye yatwala bbaawe yakikuweereza naye tosaba tosaala tologa gwe mu nsi kwegamba kasita buziba ne bukya gw'omanyi bw'obeerawo omuntu omulamu alina okuba ne kyatya bw'oba musiraamu saala bw'oba mukatuli kigenda osabe kwegamba nono alina kyakuweereza waakiri kuba olw'okuba okkiririza mu viini ejja kukugobera ekyo ekintu kuba buli muntu ali anokulamu ekyo kyakola ki kyakkiririzaamu naye gwewoza omusajja yagenda omusajja oyo yantama baamukukyayisa kuba ye yasooka okukutama n'obeera nga oluusi okola by'oyagala bagambako oboggoka bwe yatuuka naye n'akowa yatambula n'akola ki bakugamba omusajja osobola omusonyiwa ne muddingana nti yantama nnyo naye bakubuuza mwafaaki bwe lwolabanga omuntu eyali mukwano gwo nga mwawukanye watali nsonga waliwo abaawukanyiza jesi kwatanakiwa buki budde naye kiwa obudde omusajja oyo omusonyiwa omulwanirira ogambe nti oyo taata w'abaana bange kyekirabo ky'olina okuwa abaana bo ng'oli mukazi kubanga ogenda kugeza ku basajja bano ab'ensi ng'onyiigulukuse ojja kugwa ku musajja nga ebigambo bisatu agirako oluyi kyokka ng'omaze okuzaalawo omwana omuki omulala kati ofumiitiriza okulaba ng'ate ono naye omugatta kubali ng'olaba ng'ekitakola ate ogambe nti kale obasenga nnasonyiwa oli ng'olaba ate oli otandika olaba ebirungi by'oli munnaye n'ogamba ate oli yali naye yakukola ensobi emu kubanga baamuloka n'atambula n'akola ki abakazi njagala mufungize tubeerewo lwa bumalirivu bagambe nti mukazi w'oyo tonna kyosobola kukola n'otwala bbaawe naye buli muntu atandika kaagubaako okitegeera ate omusajja alina empisa embi mimi obeera ne bbaawo nga tannakufuna nga tewali amulwanira munnaaye n'olumala okupostinga anko nga bagamba kati ng'abeera atya naye tamusaanira naffe tusobola okumufuna oyo abakazi balaniko okwesombola okugamba bbaawo ebigambo balaniko mulaga nga bwe banyuma okukusinga balaniko mulaga nga bwe bali abalungi okukusinga owunzike nga mumufunidde omulogo togezanga n'owo omulogo gaapo bujjukira nnyo nti ekyakufumbiza omusajja oyo kyali ki nti nali mwagala nnyo ogwo omukwano guzze buli mukazi yenna yanyigira omusajja olwaliro nkugamba nti oyo sitaani yakola ki yakutawaanya omuntu gwe baafumbirwa nga bamwagala bamusonyiwa gwe wakula naye lwaki oyagala akola ebirungi byokka nga temumanyiganye tomumanyi oyo omusajja wabula oyiga muyige kubanga ayagala mubeere baamuki
ba mukwano dwana nnyo okwegubako ebyo ebintu byolabanga omusajja omunyigidde emyaka 5 mubeera wamu temunyumya abaana balinga bali mu balakisi mama bwanyiga nga badukako ewa taata taata balaba kikimuleko nga batulako awo bokka beewunaganya kati muli mu mbeera ey'okubanga mwayawukana naye mubeera waki wamu mukwano temulina mukisa gwe mugenda kukungula mugenda kukuza abaana nga mbayigiriza obutujju n'enkwe kuba kye muli mukola awo muli kutetenkanya balyoke bakule batutawaanye ensi kubanga temweyagala ate mulina abantu mulina okulaga omukwano kubanga abaana bakoppi omwana wo mimi kyalaba nze nalaba akaanako nga koogera mu shaliya neŋŋamba mukama kale yadde ensi tesiima nekyo kino ekirungi ejja kukiraba kubanga omwana oyo akola ekintu nti obusiraamu bw'oyambala ne weebikkirira kitiibwa kya Allah tasobola kyogera nga nyina atambulira mu patula ate aba yakiyigira kwani ne bw'omutwala mu ssomero ly'eddiini nga gwe kato girina era omwana tagikwata kubanga omwana omuto yenna ayagala nnyo maama we bwaddeeka nga maama buli kyantu akolanga bw'ayagala era omwana kyasinga okukwata agamba ekyo maama nze nga leta kikola kale nsaba abazadde mubeere bayambi nti oyo omuntu gw'ogenda oleeta ku nsi bw'otonnaba kwetegeka tomuzaala okusinga omuyigiriza agayisayisa agabyatawaanye ensi nga gwe n'okubawo tokola ki toliiwo abazadde njagala muyige okusonyiwa ensobi zonna ku lw'abaana be mukola ki be mulina kigenda kuyamba nnyo abaana so oli gw'osonyiye ate ne gw'osonyiye banaayitawo ebbanga munnange ensobi zajja kuziraba munnaye bamala ne baziraba n'afuuka omulungi omuzibu okitegedde n'ekirala kyenjagala obategeeza olwaliro okuba yonaze kusomesa somesa obufumbo bulimu steps genda maaso musomesa omusajja bw'aba akukwana aba yeegula bulungi nnyo kubanga aba takumanyi yeegula akajuyisi ka ice cream kibusi enkoko z'abandi n'ezebbanja bazikuleetera kuba gweogiraba etuuse ne tomanyi oba agyewoze oba awaddeyo ssente bw'ofubutukamu eyo siteepu ey'okubanga bakusuubiza ensi n'eggulu bakubiibita mubeera mu mugenda kufubutukawo awo mudde ku siteepu eddako omaze okuva ewamu eryadde bakusanze ebyokulya olwojja mu bufumbo nyingidde bw'oyingira mu bufumbo tosooka bumanyirawo obo nooba wakyaliwo omukwano gw'obugole ke kali akagambo kagamba omugole so bw'oba eri mu dating mugole takolayo kubanga tonaba kufuuka wuwe muba mukyali tugambe abavuganya kubanga mimi tetugaankuyo yakusanga waliwo abaali bakusonse ku obugambo bayitirivu naye n'ogamba omwana abaana benga bye balina obugambo mwana muwanvu ne wasiriikirira ku bugambo bonna obukugambibwa nga ologota n'engabi ng'oli mu bufumbo kati bw'otuuka mu bufumbo osooka ne bagamba mugole bamuleese mugole we bamuleeta basooka ne bamufumbira ku tuzzi otubuguma mugole bamufumbirira mugole bamulamu bamuwoleza ku tugoye bambi n'olowooza mbu bwe binaaba nedda mukwano kati awo wonna chipusi n'enkoko bakyabireeta akomawo mangu wasange mugole bw'oyingira obufumbo kitegeeza buvunaanyizibwa bw'ova mu bugolo dda mu buki mu buvunaanyizibwa bwe buliwa engoye z'omusajja ziddugala tekyali mulamu ayoza ate lwaki bakwoleza nga kyekyakuleese kulabirira muki otandise obufumbo awo omusajja yaleeta chipusi takyazireeta kubanga luli wali wammwe kati alekeza akameeza fumba okitegedde kitegeeza enkoko byonna byonna bye wali olya ku kkubo ogenda bifumba obirye naye otegedde ate awo wonna wonna era ogenda kuba olya bulungi kubanga gwe gwayina emyezi ejja ojja kuba oli lubuto awo obuvunaanyizibwa obutuufu oba obufumbo butandika akaana kalwala enjoka ku mukaaga kubanga abaana mubazaane mutabagema bwoka akaana katandika okukaabirira tekyogerako kati ekyobooka tunakiza akaana kakufuukira akaano osule ng'okola ki ng'okekema ng'otunula kakati ate yo omusajja alina okukeera okukola ajja kugamba mugendeko mu ddiiro nno ne muwala woyo bambi abasajja bakikola ekintu ekyo naye kiba kibi si kibi omusajja akyuka bunyinaga oba mufulumemukko mudde wali nedda aba akola kyaki ku mwana owuwe anti nedda kati labayo omuzaba omwana we batamugulire mata ate enkaaba egenda kukyukamu ne badde yabwoka ey'enjala omwana tasirika kati kitegeeza taata we munaamukaabirira ennyo kati ate kati munaalya ki nalongopisa abasajja toyitiriza nedda si kubapika omusajja waddembe okunga nfulumemukko n'omwana kubanga alina okukeera ku makyala ete ssente ate zoonaalya n'omwana kati ate gwe omwana lwanakaabira enjala ojja kutegeera nti tebaamusala kanyata ingwa tasobola kusirika nga tewali mata kati tuyagala ate nagula amata musulenga naye mumuwogganira golabe ekyo kibamu bujasitiisi mu luzungu oba mukozeko mabujasitiisi muba mumukubye emiggo ne muyitiriza
tekisina gyokka kati amakulu tofulumenze n'omwana wange sala amagezi gonna ate nkya anti olwo obufu otandise obuki obuvunaanyizibwa kwerumirirwa kubanga gwe kyosobola okukola kulabirira waki olowooza omusajja onaamuwootya ekitiibwa ng'akomyewo teyeetisse naawe kinsiigire era olutunna mu ngalo nga nkalu kulikayo ebandala otegedde kyokka ate mwagala gwe mwegatte ne muwalawo mumukaabize omwana mpaka ku maki naye ate gwe emisana yonna n'obudde obwebakamu singa omwana wo yeebaka kaakati oli yagenza okukola kaakati gwe omwana bwe yeebaka ng'oli waka bwe tabafuga bbi na bakazi kuyiikiriza basajja osobola okwebakamu n'omuki kuba muliwo bameka mimi tewali mirimu awo gye waawezezza ng'olina omwana omu naye ate ye omusajja bw'oba wamusanga atunda siddi yakafuna obuvunaanyizibwa bw'abantu abakulu bw'abantu bameka kati iye omwana naawe luli yali yeebeezaawo ye yekka nga ku lw'omukaaga lwasiima najja kugwirayo kipusi kati olwaleero buli lunaku mumukakatako okuva ku makya n'omwana mpaka ku maki kitegeeza luli waaba abadde siddi azitunda asaaga alina okwongeramu amaki bino abakyala njagala nammwe mubyeweemu homuwaaka mulabe nga bye munyiigira temukola ki tebiriimu kati olwaleero omusajja enfuna ya bbaawo tenneeyongera naye obuvunaanyizibwa bwo bweyongeddeko kuba gwe gwayagala wajja ewuwe lenti luli yali asobola okunyola landiroodi kati aswala landiroodi okujja yereegaawo emisiwa ng'omukazi n'omwana bawulira kitegeeza luli waaba yabadde agayaalamu kati alina okulwana asasule ng'obudde tebunnakola ki tebunnayitako kaakati awo obufumu butandise okukunyumira otandise okutegeera kye bayita obuki kyokka kati osanga omukazi mimi ng'akugamba omusajja yakyuka kiki mukwano nalongo munnange ekindeese omusajja yakyuka yantwalangako auto oyo omusajja gw'olaba yangwiranga ice cream nga kiraga nti anjagala naye kati oyo omusajja akomawo waaga katonda kati emyaka 5 nga talina kyampadde ng'omubuuza mumaze ebbanga ki nti emyaka 8 mulina ku baana nti 2 nti basoma nti okukamala obukamazi nti bbaawe yali akola mulimu ki nti yali avuga booda kati ate akola ki era gy'avuga n'ogira okuba mukazi munno oluyi n'ogamba ono yakula atyo otuuka wano n'azaala n'abaana ng'eno entegeera gy'alina naye ng'ate olina omuddamu ako addeyo nga temuyombaganye kuba gwe tosobola kukiraba nti wamusanga avuga booda ng'ali atya kati muli bana asasula school fees apangisa ennyumba ajjanjaba abaana abalekereza akameeza naye ate oyagala ne awutu n'omukazi kwali kubajjanjabibwa otegeera ba kyenkulaga naye ng'ate ono kyo kiri mu mmunobya omusajja yakyuka anti alinayo nakamatte gwalaba balina era abaana nabo 2 era bbaawe yamutwalako awutu anti kati labayo emirimu gya nakamatte oli ne bbaawe wagimanya mimi waliwo abasajja nga famire zaabwe zibasapootinga waliwo omusajja nga mwavu ng'owange nga yetala y'ekika nga buli kintu kyonna ekirina okubasala gwe yalina okukikola baganda baagala fees maama alina okugendako mu ddwaliro maama alina kyayagalayo kya bbeeyi yazaala omwana we kyokka ate naffe twagalayo ku bintu oba oluganda olwo lutegedde kati jesi njagala abakyala mukyuse endowooza muyige okubalirira abantu be mubeera nabo mubategeere olaba abasajja balinga ddiini buli lwa sande abakatule kibasaba n'akabonero kano goza bakibakakuba kukujjukiza nti tolyanga tosabye katonda gwe omulabyewo wano nga nkakuba naye bakujjukiza mu mutima obeere ng'okola ki lwaki omusajja mufuule eddiini musome nga simanyi kakitiisimu oyo gwe basoma babatikkira omugigi omanye nti kati kino yali akikola ng'ali bw'ati takyasobola kukola kino lwakino gwe kenyini ansobe ng'osobola osikola ki okuzeewa naye musibye emigugu muzeewammwe lwa bugambo omusajja yakyuka omusajja ndayika yafuna abalala baatwala ki nekwe bw'otunuulira enfuna ya bbaawe etwala omukazi awutuka abaana b'omusaalidde ate abakazi ennaku zino tuli okufa obufi mumuli mu jimu mukola figa ku myaka 4 ojja kumenyeka nga n'okuyunga tokyayunga bw'okola jimu bw'olyanga ekisaanyi enfuna ya bbaawe tennakola ki yo tennaba kugejja kale nga tonaba kunyiigira mwagalwawo sooka ofumiitirizeemu ng'otudde ogambe naye asevinga sente meka kale yaddeyo awutu njagala naye wetutwala awutu eno n'enkyakala abaana banadda ku ssomero n'olyokoonoobola okuba tazimbye okitegedde yagaana ozimba naye omusajja agaanye okiraba nyana ekintu eky'abakazi kyemukola bambi kyenjagala mutereeze kuba lunazze kubawa solution mulekerawo okusaba abasajja ebintu byabwe ng'ebyapa
Omukazi ajja mu office ng'ekimulese n'alonga omusajja oyo akagula ebintu 6 naye nze ebintu byagula simanyi gye bikola ki simanyi gye biri nze n'alonga omusajja oyo kakati nawulira bagamba nti we tubeera yakolawo ekyapa naye simanyi wekikola ki buli lwolaga omusajja nti oyagala nnyo ebintu bye nga naye tekkakkanye Zubeda bawo bikuleetera aba akulaba ng'omubbi otandika osima oluwonko mu makaago gwe kennyini nga golukola ki golutaddewo deka omusajja oyo emmeeme ye kakkane kuba omusajja takolerera gwe wakitaawo wamanyi era ebyapa ebikuvunaanyizibwako n'ebyokusikira biri wammwe omusajja akola kuzimba bulamu bulungi mubeere buki era waddemba oggula ettaka leero enkya n'alitunda singa alaba nga wano waaguze mu myaka 5 bayinza okuwamenya abasajja batusinga olengera ewaki ewala n'agamba ne wano bwentundawo sente zino nenziza mu kusuubula poloti tusobola okukulaakulana abakazi balemedde endagaano z'abasajja naye nga baagimuwa mu mutima muki naye olwaliro agamba tesobola kuwa ndagaano abadde emabega anti ne wano siggo wagulawo mimi njagala abakazi mukkirize mu basajja abo abakwana nga mwina gye mugenda nti ategeera naye abasajja mubajjeeko eddembe lyabwe mbu olw'okuba yakukwana nagamba nkwagala nnyo maama w'abaana bange kati mbu gwe omutegeerera ekyo kikyamu kaanya naye kubanga ate gwera n'omukisa endagaano ogirabyeko waliwo abatamanyi gye ziri nga nozinyumyako tebazikola ki tebazinyumyako naye nga ye alinze mu budde bwe abeeko kyakuwa nga ye omusajja yakuwadde kubanga buli musajja yenna akolerera baana b'emmimi ffe batuyinanga bakuumi era omusajja yenna bw'asiima n'agamba nti mukyala wange ennyumba mwembeera tewabanga mutataganya ne bwembanga nfudde makaage aba asiimye bukuumi bw'omuwadde mu bulamu ne n'amateeka gagamba nti abaana b'omufu balina bagabana ebitundu 8 namwandu alinako ameka lwaki olinako 2 nga bulijjo gweokola ne bbaawo olowooza kubanga gweolinayo ewammwe awookubiri naye bano abaana boozadde wano we walibeera ewaabwe baddembe owakwata obulungi ne bawangazaawo oba owakwata obubi ne batunka n'ensi naye nga bo ewaabwe tata waabwe yabakola ki yabawaawo njagala abakyala mwejje mweye embeera y'obubbi olage nti omusajja nze waba tampadde bintu bya bugagga byakola abatanjagala ebyakitawo gwe wabitereka maama waayi naye ebyakitawo byalina yogerako naye omugambe maama ewano otubeera tata ebyawo yabikuwadda naye mubanja abasajja ebintu nga byobanja baawo nennyokwe tatawo tabikolanga ki tebabimuwanga kubanga saagala mulowooze nti omusajja batakuwa bintu abatakwagala abasajja balina pulaani nnyingi nga bwazikugamba mimi oyo bbaawo akumanya okunsinga era ye alina kyagamba kino mimi nandikimugambye naye awo bajja kubatta busi kankireke n'akulaga nga wayisewo ebbanga muli mukusaka n'agamba sebo mmeeya yakola bw'ati nga naawe mu budde otokyasobola kunyiiga kati abasajja abo batulaba n'agamba mukazi wange we naamutegeeza nti ngenda kusuubula byuma nga naidiya togiyina ku byuma nga gwe olaba loosi kati nga ye ate obanga mutadde mu katuko okwennyonnyolako ku ssente ze ebyo abasajja tebabyagala wabula gwe muwe maanyi omugambe bebi tusobola okuba ab'amaanyi bebi tusobola okukola kino bebi olaba tusobola ova mwene ennyumba abasajja batwetaagamu bakiyita peace of mind muwe emirembe mu bwongo bwe nga bw'ajja ewaka awulira nti abudaabudibwa tomubuuza bibuuzo byawukana na kutegeera tomutuggubalira omusajja buli lw'omunyiigira n'okukola kumulema kubanga ava ewaka ng'alabye ku kintu ekitanyuma kulaba naye ng'ate alina okukomawo mubasindiikiriza okuzaala ebweru lwa nsonga munyiigira obuntu obutakola ki obutaliimu ate n'onyiiga nnyo n'okubeera n'abeewammwe essimu era kati lwe tunadda mu pulogulaamu eddako oba tunaakikolamu eri mugundi ngenda banyigiriza nti omukazi akomawo okuwaabira bba era omukazi awaaba ddi kubanga mukuliyetingidde babba bammwe obukyayi mu famirizi zammwe ate ne mutanoba kyokka bali baba babakyayi naye nga walina omukisa okufaafagana n'empologomayo bwe mukisootinga ne mukisootinga bwe kigaana n'olaba ekyokukola naye gwe buli ekituukawo n'otabulatabula nakyo nja kukibalambikira omukazi bwe kibi atalina kukola ki kuwaaba mu bufumbo eyo nga nvuddeyo ku nsonga y'okukola abakazi babasanga temukola n'otuuka mu nju y'omusajja n'oyo y'okukola naye ng'ensaba gy'osabamu okukola olinga amulagira nti kimukakatako genda ewamwe bakuwe kapito kubanga kapito bonaaba omujja ewamwe n'omuwa omusajja ojja mukyunga nga bw'oyagala kubanga olina bye wajja nabyo ne bw'anaabanga omusajja yakola n'akola ebyo ebitono byasobola mu busobozi bwe tuula butuuzi mukkaanye bameka omulage n'ensonga bw'okola
kye kiyinza okubagatta kye muyinza okwegattako mu kubanga akola nga naawe okola ki okola naye bwonna tandika omutegeeza nze tata wange yampeerera maama wange yanteekamu ssente nnyingi si yakugambako ove wannyoko ne kitaawo wandibadde osobola omugamba nti sijasobola kubeera naawe kuba bazadde bange bakyammanja n'amanya nti oliko omusingo bw'ali baagufunya ali kunona kubanga abaakuwerera bakubanja naye tojja kubeera ng'osinziira okugulumiza bazadde bo bye baakukolera mu maka g'abaki wabula mulago obulungi obuli mu kukolakwo ate ng'omaze okumuwa ebitiibwa n'ovunnama n'omugamba taata nsaba okkiriza enkoleko ku kino nyinza ofunamu kino n'enkola kino teri musajja gw'okwata bulungi n'agaana bugaanyi ne gwe oyagala omulage nti engeri wasoma obusawo olina okudda ku mukaaga kubanga abaakuweera bakubanja okukola ki kati okubeera mu nsi nga ffena tulina eddembe genda gye baakuweerera odde ku mukaaga kati onaafuna n'asobola okuba ng'awuliriza nti ewange essaawa 2 baba waki waka oba kale muteese omugambe taata nkolera famasi tube tufune n'omukozi neme kutuulira budde buno nasomera bungi mbeere nga nsobola okukera n'enkuwa ekyekya ne ngenda ku mulimu Saalongo kakasa onagenda okwera ssaawa 2 z'okumawo wano nga nange nyinyuse nga nange nkusavinga ku kyokulya n'akugaana tasobola naye omugambisa amaanyi mangi kuba gwe wakola ki wasoma naye ne weerabira nti bwe wali osoma teyakugamba nti va gye wasoma nkuwase yakukwasa lwakuba akwegomba naye bino ebitiibwa gwe byoyagala yakuwe tagenda kubikuwa kubanga endaga gy'obimulagamu omulagamu kimukakatako okubitegeera tajja kubitegeera wabula mukwate bulungi munnyonnyolegane abateesa tebayomba ojalabanga ekyobadde ekikwereza emisiwa nga kkiriza mu kikole ng'ataddemu ne ku magezi bizinensi erimu omusajja ennyuma nnyo erimu ku bwongo bw'omusajja mukazi monna nga tannakiroozaako sigambye nti toli mugagga ne bizinensi erimu ku musajja nga yeebase bw'ati nagamba awo mukazi wange muteerewo ettaala bw'eti mugakalo naawe ogenda okulaba nga ettaala eyo endabika gyekulabisa olukwinikwini toluli wala bizinensi yonna erimu ekirowoozo ky'omusajja erina bwetambula onakyo batonalaba ye naakola ki n'akiraba kale temukozesa nnyo maanyi mukakkane muteese buteesa nabo ojja laba nga ekibadde kiganye emyaka 10 nga bbaawo akikoze waliwo ensonga endala abakazi ababanja emikolo awo nno Naalongo okutte awantu awazibu ennyo tunaawaddira ojja waddira naawaddira njagala osooke nga tonnagenda awo kuba eyo awo okutte ku bakazi kumpi bonna mutawaana munene tuyinza okuleeta akajagalo mu ggwanga era naye kajje ffe tuyina buludoozi ezikiza omuliro kajje naye njagala nnyo osooka ombuulire abakazi bano abaana ab'obuwala bano waliwe twasookedde abagenda mu periods week enamba n'ayunga ewiiki ey'okubiri naye nga mwana muto n'alwala ne bamutwala ku kitanda maama yaba yakola kiri aba era yasoba naye yaba yasoba teri mwana alina kulwala bw'atyo omwana omulamu ekimutubeeza wali mu kisenge omuntu bulobera ng'otambulatambula ozongazonga bakiyita biki pressure ye ey'omusaayi ebeera waggulu tugambe ng'omutamiivu ng'anywedde omwenge ekintu kyonna bwe kimukoonako asobola okufuuwa omusaayi nga abasaze ente kubanga oba gutambulira ku sipiidi nnene kati omwana we bw'atuukamu eyo embeera aba tali nnomo kitegeeza bulwatula oli mu kifo kimu omubiri gwe ne bazita hormones aba abalansinga bulungi aba talina kimutawaanya aba talina kyakola kwegamba omubiri gwe gwennyini gwewe pulogulaamu nga bwe gunaabeeranga ng'embeera eyo ekoze eki ezze kati ekituweesa bino ebiti ebisatu byenkumenyedde ng'omwana ennaku nnya ziwezi ne waba tannavaamu tumuwa aveemu kubanga ennaku ezimanyiddwa mu kulwala zirina kuba mmeka olwokuna ate alina kubanga avaamu buki so bw'aba tannavaamu omuwaki kiba kyoka olwo manya omwana we alina ekyoka genda ofune kifuula ebikoola bimeka omwetanga ebikoola bimeka na mirembe ebikoola ebi yenga muweekanywe muteeke wali ku mulyango wagambye bwe tuba tetukyalina kago bakayita batya kaki okwo kwe bakoba olumuli kati tukuba ku kisenge making sure nga okubako emirundi egyo gyewandikubye ku luki ku lumuli naye ku kisenge wano ku mulyango wali w'omufukamiza kwali twabasitulanga mpaka ku muki ku lumuli kati teruliiwo okitegedde okujja kwano kuba omungenda dusimba
kitegeeza ogenda kujja nalo mu hijab national balage bwe lufaanana. Njagala tubeerewo. Bw'omala bino gabigattibwa n'obiyengera waki wamu kwa buli kimu kikola enkola yaakyo omwetango gutangire na mirembe gimubugaleko kifuula ebyo byonna ebyandibadde ebirungi bibeere ku muki ku mwana wo. Kitegeeza ne bw'anaabanga zino ennaku zibadde zikyagaanye kizifuule zikomaawo ogambe nti nsaba omwana nga alwalenga zino ennaku omukwateko ogambe olwalanga ennaku 3 olwalanga ennaku mmeka 3 olwalanga ennaku 3 olwokuna n'ovangamu n'okola emirimu kyo era oyo omwana alwala natuka n'okugenda ku kitanda yasoba kubanga tewaali wamutangira yabuuka amasaŋŋanzira tebaamuwa ddagala tebaamunaaza talina gwe yagabula. Kati mu bukulu Mukama bw'aba amuyambye asobola okufuna omuntu n'amubbulula naye kizibu tekibanga wali nga atandikidde mu kubanga ateekeddwa buki n'abamu kibatta ekyo ekyoka kibi kirya n'abaana ne bazaala omwana nga talina matu nga talina mumwa bwe bayita bannakimu ekyo ekintu kyoka kyekibalya era mu Luganda bakiyita kigalanga. Baali bategeeza nti ebizimuzimu ebiki bye tugema wali ng'omwana agenze muki mu nsonga. Abazadde lwaki tebakyabikola tebabiraba bali bize mukeera mu katale bali bize bamukubira kusomera mwana wo nalabika mumuwe paadi nja kumulaba era abasinga kye bakola yensonga lwaki obwasinga omothers bweyongedde nnyo kubanga enteekateeka y'omwana omuwala yakola ki yaggwa era nasanyuka nnyo nga bakoze ekisaakaate simanyi oba kikyaliwo nali mu mativu nti tugenda kufuna abaana abateekeddwa mu nkola eyaffe ey'obuwangwa wano sikonta na madiini gaabwe wabula ng'omwana omuwala bw'alina okukola ki nga bw'olaba nti ebuwalabu omukazi tafuluma nga teyeebikkiridde obwo buwangwa bwabwe kitegeeza baalina kye batangira musajja atamuwase tamutonnako kitegeeza baalina kye batangira kati ffe wano tuweza kugamba mbu lwaki weebikkirira lwaki ofulumye bwoti kubanga ffe wano tusanga n'omusiraamu nga teyeebikkirira nze buli kanaku nkuwa kitiibwa kwani nakusanga webase wali olina akakaaya nosanga omukyala nga musiraamu nga talina mutawaana era nga ayambadde obugoye bwe n'anyuma buki bulungi naye ng'ate n'erinnya ng'alimanyi nga n'olusiraamu alukola ki alumanyi. Kati nasanyuka nnyo ne ndabira ddala nga abaana bano bagenda kuddamu batuuzibwe kubanga omwami yenna gwe bandifunye awo yandibadde asobola otuyambira ku baana mu miziro gyabwe ti omwana yeddira ki nti engabi nti anka omwana yatusobedde anti ejangu tulabe kitegedde nga sanyu afumba ng'awa anko ng'ali onaaba taata we kuba yeddira ngabi era nga muga mwana nge njagala obeere nga mwana mulungi atuula nga ne bakkolerera n'olya nga bwenkuliisizza yensonga kyosanga omukazi nga mubi ng'omusajja amufiirako ng'omusajja omulabe ali mu motoka eringa omuzigo nga bwe bajja okusaba tugendayo saba sponsorship omwami nagamba madamu kajje madamu nakkirira kyo ano notunabuuza mwenna obwedda tulinze ono notunula ku madamu enjoka ne zikuluma ano madamu najja nayogera ekigambo kimunja bitunulamu ate nno bw'aba ataddeko galubindi nekyeyongera okukalubamu n'ogamba batakirabye bulungi naye ng'akirabye naye olw'okuba munnange ekkubo baamukolera ggazi nga bwatyo bwakoze eki bwasiimye ntegeeza abantu abatulaba wano bambi nti mwebale kutulaba nebalizaako biiti yampa omulimu bannange njagala okwebaza management ya Bait FM okubeera nga ate Nalongo y'omu kwabo abalondeddwayo okubeera nga ate bakola nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala eyo mileage nene eri Nalongo nange ng'omu namusanyukidde kusaagala gamba balala era ne mukatiriza ebigambo byange kyemmanyi yabiwulira bulungi era nkakasajja bakolera bulungi. Nalongo alina okuba nga aweereza eggwanga kubanga ebintu bingi nnyo nga bw'agambye mulondeko ekyo ekirungi ebibi bireke gwe byotamwagalako bireke ate era ne bakabasajja njagala bakitegeere nti muka omusajja ayomba naye ennyumba y'omuka omusajja keeyawuke kubeegulira emmere muka omusajja tawemula muka omusajja tayogera ng'eddebe wabula bw'olaba omuntu ng'asusse mugambe nti kyommanyiddeko kikola ki kimala bakitegeere nti muka omusajja si wakulinnyako nga bw'okola ki naye oyombye otya saagala ate oyombe tukusanga n'engoye ozeetisse waki omuntu bwakkangakanga mugaye nedda
kyokanze kimala please come over bajja gamba kituufu yayombye naye era mu ngeri eweebwa ekiki ekitiibwa mu ngeri eweebwa ekitiibwa bambi mwenna abantu abatunoonya tubeerawo wano ku Lwokuna lwakuba ekizimbe kyali kinneegezaamu kyogere ekyo mimi kyagambye nga tulikodinga puroguramu eno nafunye abaami nga baagala gisaponsalinga ku TV nga basuggestinga nti puroguramu eno egende kusanyuka TV ne mbagamba nja kwogeramu n'omukazi oli omumpi tusooke kubanga kesooke nnyikire nze jjukira bwe batoliiwo nze sijja kunze saagala jjo tesa sijja byagala ne mbagamba omukazi oyo mupya alina okukkiriza alina okubeerawo nga yambuuza kati kyonna kyonaabuusazeewo kye bajja otteeka mu ki sente yenze muko omusajja international maama wa Kisache Nasande primary school nebaza abantu abatuwadde abaana bambi era mwongere otuwa abaki abaana n'abakyala abalina kye muyizeemu kansembyeyo n'abakyala abaludde n'abaami omusajja takuumika era akabonero akalaga omukazi omugunjufu kwe kubanga ogumiikiriza omuntu gw'otaakula naye n'obeera naki si lwakuba mulungi si lwakuba tanyeeza naye ekikulaga nti obwongo busobola okugumiikiriza n'okusonyiwa ogumiikiriza omuntu oyo gwe mwesanga e Kampala mwekoze buli kintu naye muli bameka babiri kibi nnyo okubanga olemerera obufumbo ku myaka 5 nga n'ensonga z'oyimiriddewo bukuleme bakazi banno baziyiseemu ne bazaala n'abaki omutima gwe guyinza okuba si mugumu nnyo okugumiikiriza ekyo naye waalowoozezaako gy'ogenda b'ogenda okuganza balimu olufaaza nti bakava mu kigo bali mu lumalayika oba kale bayimaamu nti oyo engeri gy'amanyi nnyo ebitabo ebitukuvu tajja kunsobya ojja wunzika ng'ate gw'oguddemu nga bw'onaawuliriza ebyafaayo bye oyinza okunoba nga oli mugole ekirala ne mbasaba abakyala mulekere awo abasajja bemuludde nabo okubanga aba babanja nti omuyinako ebbanja kyomugumidde ne kyewandimukoledde mu mukwano omulaga nti toyina budde naye kasita omugumiikiriza ebbanga ki kibi nnyo okukyayira mu bukadde kigenda kutta nga tonnatuusa naye nga n'akukyaye akooye kubanga omubanja kwegamba omulaga nti obulamu bwe omuyinako ekyapa abasajja bakooye embeera eyo yensonga kinsembyeyo nayo kibi nnyo abantu abakulu okubanga batu bali tumanyi nti gali amaka ga gundi bagambe omusajja yavuga emmotoka n'akola ki agenda teyadde lwansonga wamulaga nti gwe ekitiibwa kyonna kyowandimuwadde tosobola omuyinako ebbanja ki bakooye amabanja kyava batambula ne bakola ki ne bagenda ennaku z'omwezi nga 3 gwayagala okubanga ate oyolesa bizinensi yo mutandika 28 ayagala embeera y'okwogerako ne bannaalongo abagenda okubanga boogera ku bufumbo bizinensi tugenda gyogerako olunaku lwa 29 olunaku olusembayo lwa bufumbo nakugaba awards keerako muko omusajja laba bwenvaayo n'awadi ennene keerako bw'omala okukeerako abaami musindika abakyala mujje oli eyo omwana we yagenda mu periods nga tolina kyomukoledde mwana we yazze omukono emabega tewabimanya kuba naawe tewali kyebakukolera jangu intaneti yajja ebayambye ebintu bingi ate neko olwo lwengenda babuulira amaka tugagema tutya olwo nja kibabuulira abakyala abanajja mu ssaala mu bigambo ne mu bikolwa amiina munzikirize tubasiibule musiibe bulungi mweraba temwerabira kuwolereza Beat FM macha naalonga abeerako ne mukonja kale tubasiibudde mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.